Yes, Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo ggwe atambula naffe ku channel eya Redzone TV. Njagala kubanga nkuwa ebimu wano ku bigambo ebireetedde bannayuganda okwebuuza ebibuuzo. Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'akola post nnaku nga 2 eziyise. Abasinga obungi bagivvuunudde nga bwe baagala, naye ekibuuzo bwe kijja wano ewaffe tujja ne tubanga ate tukuwa endowooza yaffe oba ne tukiteekayo omuntu omulala n'abanga naye atuwa endowooza ye. Kati ku post gye ngenda okukuwa oba ekibuuzo kye ngenda okukuwa nja kukusaba genda mu comment section teekamu ensonga yo otubuulire ggwe bino obitegedde otya. Emabegako awo Dr. Kizza Besigye yalabikako ng'ayogera ebigambo bingi nnyo era ng'ategeeza nti ye tagenda kubeera ng'alinda kalulu, nga ye agamba nti bw'aba waakuwerekera Bobi Wine oba nga waakugoberera Bobi Wine alina okuba nga tabatwala mu kalulu. N'agamba nti ye tagenda kugenda mu kalulu kubanga okubeera presidential candidate tekirina kye kikyusa. Nejjukira ono abadde presidential candidate okumala emyaka egisukka mu 20. Kakati nga sinaba kubanga ngenda mu bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yapostinze, kansooke nkuwe vidiyo eno osooka okawulirize nkaddemu omulundi ogwokubiri nzije mbere nga nkubuulira lwaki nkaleese. These roads they are making, they are coming for your things. Whatever is remaining there, they are not yours. In order for them to serve you, you must have the wealth yourself. You must have the power. The land, they are taking the land, and the land is going to be taken, all of it, unless we fight now. It's already being taken by foreigners. So we can't wait. That people are waiting for 2026. You hear people, I want to be presidential candidate. What will you do with the presidential candidate? In this system, even if you are a candidate, these roads they are making, they are coming for your things. Whatever is remaining there, they are not yours. In order for them to serve you, you must have the wealth yourself. You must have the power. The land, they are taking the land, and the land is going to be taken, all of it, unless we fight now. It's already being taken by foreigners. So we can't wait. That people are waiting for 2026. You hear people, I want to be presidential candidate. What will you do with the presidential candidate? In this system, even if you are a candidate. Bibye ebigambo Besigye bye yayogera, yategeeza nti tasobola okujjako Museveni, tosobola kulinda kubeera presidential candidate. Ebigambo bino abyogera emirundi mingi nnyo era ng'ategeeza nti okujjako nga bagenze mu nsiko ne balwana tewali ngeri ndala yonna gy'ayinza kubeera ng'ate akkiriza okudda emabega wa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kaweefube w'okubeera nti balwanirira enkyukakyuka mu ggwanga Uganda. Kakati ennaku zino zonna wabaddewo ebitambula. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agenda ku mukutu ogwa Twitter ne Facebook n'akola post eyo. Post eyo ng'egamba, we cannot solve our problems with the same thinking that we used when we created them. Eyo yabadde quote ey'omusajja amanyiddwa nga Albert Einstein. Yakootinze okuva ku musajja amanyiddwa nga Albert Einstein, quote eyo gye yataddeyo ng'ategeeza omusajja bamuyita Albert era nga wookirabaawo kye yataddeyo Albert Einstein. Ngenda kuwa naye ebitonotono ebimukwatako obitegeere bulungi nnyo gwagoberera omukutu ogwa Redzone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Kati nga sinaba kubanga nkutwala eyo statement eno mu ngeri ennyangu oba mu njogera ennyangu etegeeza nti tetusobola kulwanisa kizibu oba ebizibu byaffe tetusobola kubisolovinga, tetusobola kubijjawo n'engeri y'emu gye twayitamu okuba nga tubikola. Tetusobola kulwanyisa bizibu nga tukozesa engeri y'emu gye twakola okubiteeka oba engeri y'emu gye byajjawo. Kati mu bufunze abantu abasinga ensonga lwaki baabikonekitinze mangu ku bigambo bya Dr. Kizza Besigye bye yalinga ayogera. Kakati njagala okutegeeza nti ebigambo bwe bityo bwe byabadde.
ensonga lwaki nsazeewo mbikuleetere. Kugambye ebyo yabadde kooti yakootinze okuva ku musajja amanyiddwa nga Albert Einstein. Ono nga musajja y'omu ku ba philosophers era nga mu history basajja boogerwako nnyo. Kati wano ekibuuzo wekijjidde, Robert Kyagulanyi Ssentamu mu post eyo oba tweet eyo yabadde alumba oba yabadde ayanukula Kizza Besigye mu bigambo bya Zenga ayogera, oba engeri gy'obirabamu gy'oba obivuunulamu. Naye nga nze nsazeewo nkakuleetere olw'ensonga nti babadde bakambuuza olowooza kiri connected nange, kati kwe kusalawo nkiteeke wano weebuuze nga ggwe naawe, era osobola okugenda mu comment section nanteramu obubaka n'ombuulira ekintu kino gwe oba olaba kiri connected okubeera nti Robert Kyagulanyi Ssentamu okwotinga omusajja amanyiddwa nga Albert Einstein. Omusajja yali Omugermany, ono nga naye yali German theoretical physicist. Omusajja yali w'amaanyi nnyo, yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokusatu mwaka gwa 1879. 1879 basajja badda nnyo. Ono gwe yakwotinze ye yayogera bino mu bufunze. Robert Kyagulanyi Ssentamu teyayogedde wabula yakwotinze, yataddeyo kooti. Kati omusajja oyo ye yayogera ekigambo ekyo. Ekigambo ekyo kyenkugambye gwali ku mukutu ogwa Red Zone TV nti we cannot solve our problems with the same thinking that we used when we created them. Tetusobola kulwanyisa oba kusolovinga bizibu byaffe nga tukozesa engeri y'emu gye twakola okubiteekamu. Omusajja oyo Albert Einstein yafa ng'ennaku z'omwezi 18 mwezi gwa 1955. Yali alina emyaka 76 mu ggwanga erya United States of America mu kibuga kye bayita New Jersey gye yafiira. Oyo y'omu ku basajja ab'amaanyi mu byafaayo by'ensi yonna. Ebigambo ebyo ne byanukula oba okusinziira ku bannayuganda nga bagamba nti bibadde byanukula message Kizza Besigye gy'abadde atambuza, gye njagala okuba nga nkuwa oddemu ogiwulirize nga sinaba kubanga nva wano. Njagadde kwanukula oyo yatubuuzizza ng'era bwe naggambye nti gwe buli agenda mu comment section ng'oggyeko abavuma, gweoba olina kyoyagala okuba nga obuuza tukireete, tujja kireeta. Kati nga sinaba kwongera bigambo bya Kano Besigye, kkiriza nkujjukize ku Haji Kasujja, ono nga musomi wa dduwa asangibwa saidi z'enjeru ku luguudo olugenda e Jjinja okumpi ne Nairo. Akwasaganya ku bizibu bingi nnyo n'abeera ng'ate akutaasa ebizibu byonna ebya buli kika. Bw'oba tosobodde genda njeru osobola omutuukirira ku WhatsApp ne mukikwasaganyiriza okwo 0753 n'abeera ng'ate awo wennyini abikwasaganyizaawo. Message eya Robert Kyagulanyi Ssentamu ngikuwadde ebigambo bya Dr. Kano Kizza Besigye bye njagala okuddamu okuba nga nkuwa, tubeere ng'ate tuwuliziganyamu updates eziddako. These roads they are making, they are coming for your things. Whatever is remaining there, they are not yours. In order for them to serve you, you must have the wealth yourself. You must have the power. The land, they are taking the land, and the land is going to be taken, all of it, unless we fight now. It's already being taken by foreigners. So we can't wait. And people are waiting for 2026. You hear people, I want to be presidential candidate. What will you do with the presidential candidate? In this system, even if you are a candidate,